Eby'omuwala n'olw'eggulo Mariam yategeezezza omukulu gw'okwanjula ne okusasika olw'omuko obutalabikako okuzza ebbali enjawukana zaabwe mu byenfuna ne basaba n'omwana okwetondera kitaawe Eby'omuwala asobole okufuna emirembe mu nsi. Omusumba Edward Kigundo wa Gospel Mission Nakanyonyi ategeezezza nti abazadde basanye okukimanya nti si kirungi okulowooza nti omwana balina kumufuula byanfuna. Si kirungi nnyo omwana ono bw'abanga akuze buli ky'omutaddemu okusuubira nti ate olina okugyamu kino oba okugyamu kiri. Ono alagirira omwana okwetondera kitaawe n'okukimanya nti omuzadde asigala muzadde n'okusonyogana ng'ebitabo ebitukuvu ebyogera. Okusobya kubaawo era omuntu yenna asobya naye omwana wonna w'oli tukusaba taata musonyiwe nga Bayibuli bw'egamba nti owange sonyiwa nga bw'oyagala Katonda akusonyiwe naawe bw'otyo kola ki naawe bw'otyo sonyiwa. Omukadde ne bw'aba afaanana atya ne bw'aba tasobya. Ye Sheikh Mahadi Mukiebe akulira eby'enteekateeka mu ttolero Nakifuma ategeeza ndi kyansonyiwa okubanga omukolo gwa Yesu naye ng'abazadde bennyini bavuddeko embeeteza olw'obutakwatagana mu byenfuna. Kirungi omwana okubeera ng'okwatagana ne bazadde bo naawe omusajja okubeera nga tokutogera mwana wo okuba nti musobola okubeera nga ebintu mubitambuza mwenna mu nsonga eyo. Ono ati abazadde emyezi amala mu ggulu n'abiri Nantege okuba nga abakuliza abaana be mu ddiini era ne beeyama okutuuza omwana asobole okwetondera muzadde we w'omuzadde tasobya. Oyinza okuba nti taata yabaddeyo nga teyasiima mukolo kugutwala muwala gy'ayagala oba okubeera nga n'omwana teyasiima mukolo kugutwala wa kitaawe katujja kuwasaganya omuzadde omukyala n'omuzadde omusajja okola ng'ensonga ezituzigonjoola era nsha Allah zijja kutereera. Abaana mbasaba nti mukadde wo ne bw'aba asula mu nsiisira ne bw'aba asula wa ye mukadde wo deeta omusajja bw'anaaba ali bulungi mukadde wajja kumuggyayo amutuuse gwe w'oyagala. Naye kirabika bubi nnyo mukadde wo n'otwala omukolo n'ogutwala mu bakojjaabu n'ogutwala. Yerobina Kayaga si abazadde okusooka okuzza ebyenfuna ebakanira ku bbali basooke batereza emikisa gy'omwana okuva mu bbunga abazadde. Omuntu yenna ng'alina taata ne maama olina kuva wa taata wali emikisa egy'okugenda mu maaso. Era wanaaba takomyewo wa taata ne wanaafuna abasajja 10 tajja kuba na mirembe. Ono abudde mukyala munno okuva ku by'okwogera nti yasomesa omwana ku baana bakikoze ne bamaliriza abazizaayo abaana baabwe eri bakitaabwe. Agamba nti omwana yamukuza n'amuweera paka S4 ffenna bwe tuli naye ere ku nkomerero ya byonna abaana tubazza kwa taata waabwe. Ate Oliva Nakibula asibe taata w'omwana naye okubanga yekuba mu ttooki we yasobya alyoka atandike okanira ebintu by'omuwala. Alabe okukyamu buliriddawa kuva mukazi were yazaala omwana abadde asobola kubalabirira atya waba teyasobola ate saawa eno najjayo enjala ng'ayagala kugabana kyenkani sayidi yange nganze ayise mu mbeera y'okukuza abaana laba nga taata mukyamu. Olunaku oluguna Lubega yakalambidde tayinza kwetondera kitaawe mwe yatuuse n'okutegeereza nti tajja kulinnyayo ng'afudde. Bataata bange abatodde balindabirira ne bwe ndiba nfudde ate tebantwalayo n'omulambo gwe sijja gutunulako. Sina buzibu ku ye sinaba kuvuga byagamba nti naloze nakoze ekisirina abeere bulungi mu nsi. Mugule wase emikisa gyo nkulaga nti nkyafuna ebintu byonna nabifunye emmotoka nnamba. Amoni Mukasa yakusakidde eggulu eno.